Polytechnical bu video bot wabulabye bunudes. Politensoko kwebaza nti bunudes bwo bweyatadde bubwo. Ebirala byonna byabadde birungi kwa nabwetegereza bunudes zo Polytechnical emirundi nga 10 bwenzuuminga bwenetegereza Polytechnical nudes zo tezabadde mbi. Keep it up. Yongeramu amaanyi. Yeah, you are there. Next time fune simu ennungi you can get an iPhone. Joba wekwatisa. Fa abalabi tulabe bulungi. Era nkubira abaana abali eyo omulanga oyagala kuta nudes zo because it's your right. Nze junior sikyalina budde bubuulirira abantu. Buli omu yeeyisenga bw'ayagala. Sina gwenzaala. Umanya batu wo mujjano ne mutaliko tugamba junior teyandibadde gwe noyogera batu nze sina gwenzaala wano. Oba weeyambudde oba bakusiyaga oba oli mu it's your life. It's your life. Behave the way you want. Sikwina ko Luganda. So teri muntu wana agenda kuta nudes. Mbu junior yampulire bubi. I will look at them. Mu mirembe nemiyitirivu nja kuziraba. Afadhali ndeka yokola. There I don't go to work mpaka nganzirabi. So temutu take a responsibilities. Fetwine bizibu ebitumala nsinko. So oba muwalango oli eyo nga gosazewo kweyambula, it's your right. Do it. Please do it, baby. We shall come here to analyze you. Uli omwadde uwe. Nino sa omuntu mbu mwana oyo omwana ya muwemu simanya junior taina mpisa. Please don't victimize me. I'm just a spectator. Nange ndaba bulabi. Nze nsi natuula ndaba ndabi. Do I still have time? Ndimu nabi abufuzi. Olaba ba MP banoonya nudes, member of parliament. Nizo wonu n'abakungu ba government mwemanyi temuzinsaba. Nemwa junior katuweerezeka akatambi. Big people in government nga anoonya nudes musajja mukulu ataddemu ne sente. Na junior gwabu yina. And you want me now really but to take a responsibility. Nze siri munadini. Those who want to blame society mugende rubaga we wali ba priests. Go to Namirembe we wali abali b'emyoyo sima abali b'emyoyo. Abali o wasimanya babwana mukulu. Genda mu bigo by'abanani like go to nannies. Ngano okulaba nudes. Nze nja kuziraba. Eriya yagala okuteezize tuteekeko data mu bwangu. Kakati data ngula wa mwezi. Is there any girl who wants to show us her nudes? Please tell us in advance. Tusasule yatero. Yatero tujisasule data tudowo mwezi baina unlimited yabe yatero. Jebaleta nungi nze ko bajempa wano 5G. Man yabe yatero. Nabavumanga edda naye kati mwalese 5G baba internet nungi. Ako ka 5G ko kalungi. So nze nagula 5G kulaba nudes. Ronnie ngo komiyao man. Kulika yo. Wallahi mbadde manyo genda kuddalwa gulu. Oli omwa decent. Kale. Gwe. Nange nedda abantu mune tetuli basego mbukati waliwo ekintu kyestategera mu Uganda kibayita okwebuzaabuza. I don't know why they say that in English. Abantu mwebuzaabuza. Abasingo ebikolobero mwefuula nti muli balungi. Wano Uganda abantu abasingo obungi tuli bagwenyufu. Nze mubasabye nudes n'abanaddini mwabaddemu. Pastors. Yo mudamu inbox ya junior katuweereze. Obadde agala musabira. No, let us call a spade a spade. So I'm a pretty Nicole. Your nudes were okay. Echitu chobulamu ko kitono the sector.
join okuteza naba bulunje bona ddamu okuta shower very well noodles zizo zitekeko added value government yesibe ebibasomesa zigatteko omutindo ozituwe nga really added value kweri VAT fe tulabe netukoye noodles zemukwatisa itel oyagala kuta noodles toyina simu weewole iPhone go to the neighbor mugepa ku iPhone yo katono okwatise otuwe omale ogizeeyo simple lwaki okwatira noodles ku Tekino. They must have added value on them. Jisobola okugenda international ka Uganda era n'oteyina nnyo byetunda mu katale k'ensi yonna. Kati mwabagamba mbwe abaana bakola tutunda ki? Coffee and tea. So, nze nja kuziraba ate nga seekwese. Nze saa bintu byakwebuzabuza nze junior I'm point blank. Kati Hajati Kulusumu ekyabadde kikaabya kyeki. Hajati, why are you crying? Hajati Kulusumu kyabadde kikaabya maama Hajati. Mbukati mbu wakasooka okulaba noodles. Hajati Kulusumu va mu byokkaaba gamba oyo omwana Pretty Nicole akusomesa ebyomu buliri. Pretty Nicole is more experienced in those things than you. Kwata Pretty Nicole Hajati akusomese mwifo kyokkaaba. Omwana ne yazitadde Hajati bazitadde. Ane tunabako ekyo kimo. Pretty Nicole malaya. Ani atakimanyi. That girl is a prostitute. Byonna byakola bya kimalaya. Obwa malaya bikolwa byo. Oyinza okuba otambulanga malaya. Oyinza okuba oyogeranga malaya. Kati Pretty Nicole is a hardcore prostitute. Waliyo omwana omuto yekwata mu ngalo bwatyo ng'olinga anyiga ennanga. Omuntu yenyiganyiga amapesa ga computer mbu mwana muto. Pretty Nicole mwana muto wa. Obusego pornography oli ayikowa. Omwana kondomu zaamu kutukira mudda. Pretty Nicole manyi kondomu ezaka mutu kutukiramu. Nga kondomu zikutukidde mu Pretty Nicole ali mu ddwaliro bazimujjamu. Mbu mwana muto. Owaawa. Mwate mujjeuna mwebome bitu byokwebuzabuza. Abawala muli eyo. Ninga abasajja beweebekana bawo giba mitiji zimbe ennyumba ne gigisereka. Oli eyo mbu weefuula omusirifu. Pretty Nicole, she's a highly profiled prostitute. Waliwo omwana omuto akola ebyo. Otukuti okusindika noodles nti oli muto. Nengeri omwana gye yali yeeteekayo engalo professionally zonna taziteekayo. Omwana professional naawe. Kakati Hajati Kulusumu mama. We can understand it was a shock. Bambi wakaabye, put your tears. Mu bintu ebirimu amakulu. Hajati Kulusumu abantu bali mulago. Genda okaabira abo. Omuntu balina amagulu bagudde ku accident bambi okaaba nnyo genda okaabirira abo. Because they have a genuine reason. Ne okaabire ku mwana yakwata noodles ze nga ategeera n'azisindikira omusajja. Nodda mu ku live n'ogamba ku programu mbu omusajja nayogedde naye. Shit, oh please, don't test that crap. Please. Muna yogedde n'omusajja. Isiba omusajja ne mwegere Hajati. Otutta. Byonna twabana babikoze naawe. Kati ekyo kipya nnyo. Bw'aba yaziweereza omusajja kiba kitegeeza she was interested. And the good things are private parts. So, Hajati bambi nkimanyi oyagala nnyo yamba. You a very nice person oli mukwano gwange. Neyamba abategeerekeka. Hajati abaana abawala gye bali wana beetaaga obuyambi. Bitu birimu amakulu. Nagwo omusege Pretty Nicole naye mwana. We yatuukira okulemerera nnyina amuzaala. Gwana amusobola gwe. Omuntu walemu amuzadde we. Mbugo webbali gwamutegeera. Zijja zindye maama mutabani wa Mirundi. Olwaleero njagala gimalira wano. Mama ebikopo byaggwawo wano. Munende mumala okunwa.
njimalire wano yenga leero muli bangi bulala nti mukimye buseegu Junior twagala kulaba ku noodles zo oba nange enteku zange noodles zange noodles si noodles banne banteku zange nyinza okutulwendinga ne South Africa Junior nenta noodles zange kolo kampani z'amasimu zikola olaba muzeesunga muli eyo olwo abambeera okumpi kanyendeka eggwanga lya America liragidde Rwanda eggwanga lya America liragidde Rwanda okujjawo 1 amagye ga Congo 2 n'ebyokulwanisa bya Rwanda ebijjewo US America bwegambye Rwanda ejjewo ebyokulwanisa bya Congo neweba yatwala y'amagye gajjewo. That's what the US has said. Remember liyo lutalo olugenda maaso mu Eastern Congo emundu etokota M23 ekubagana n'amagye ga Congo n'amagye ga South Africa n'amagye ga Tanzania n'amagye ga Malawi mu North Kivu Ituri province ne Rusheru mu kibuga kye bayita Sakati. Is it Sakati? Is it Sekiti? Something like that. Urutalo werusinzo okuba nga bayekera be mu 23 bagala kuwamba ekibuga Goma. Nakugamba M23 ine byokulwanisa by'omutawaana label groups obebi bina byabayekera kwa Afrika kuno byibadde bitaba nabyo. M23 ina surface to air missiles. Surface to air zikuba nnyonyi label group ezo no twade tuziraba Ukraine na Russia ne M23 ezina surface to air bino byatisiza n'amawanga g'abazungu nti M23 ina surface to air ina capacity zikube sizine nnyonyi z'abasabazi zine nnyonyi ennwanyi M23 esobola zikuba ngekozesa surface to air ina motors nkola ya mu Israeli zino mota size bakasuka obukasusi zino sebo ziri digital zina na GPS system era mota zino zeza kuba majiga South Africa basatu ne bafa babiri ne bagendera ku bisago era South Africa babadde baziika abajasi babwe mota yabakuba ezimu kwe mu 20 za mutawaana kwazo ziroketinga target ne kubawo wenyini vaku zino mota zedda ezokupima obupimi n'okasuka oba bikutteyo babiga zino sebo zina GPS system ziroketinga target ne zikuba waweri M23 ina anti-machine guns ezikuba ennyonyi abazimanyize mundu waliwo genda bako convoy ya president nene bweti so zi anti-aircraft buno bwe helicopter mbubusalimba kakati ebyo nno bye byatisiza ku America ne bagamba tebagambye ko M23 bo bagaye Rwanda nyaga Rwanda His Excellency Kagame tukusaba ebyo kulwanisa ebyo byotadde Congo bizeeyo n'amajega withdrawing bye biri mu kitundu echa Eastern Congo emundu etokota. Remember ebimu kubirese ebizibu mu kitundu ekyo be batusi abakongo aboogera Olunyarwanda. Congo egamba bayina kuba Rwanda, Rwanda egamba bakongo awe wali obuzibu bamaze yebbanga ekyamazima ddala bakongo ko Omunyarwanda ali mu Uganda abamunna Uganda kakati Congo ino okukkiriza nti bana abatusi abali mu kitundu ekyo bakongere ino okubafaako yegamba badde yewaabwe ne katozaayo oti omuntu eyajja myaka ja genocide myaka 4 myaka 5
abafuuse munnansi Congo kyetayagala kukkiriza kati His Excellency Kagame agamba nti ebyo si bizibu byaffe bizibu bya government ya Congo kubanga bano ba Congo si banyarwanda wadde boogera olunyarwanda ne ba Congo babaddeyo emyaka balinayo amayumba balinayo abaana His Excellency Kagame kyagamba atenga mutuufu kati yo Congo egamba si ba Congo kati ate nekolagana n'ekiri ekibiina ky'abali abahutu FDR kibiina ekimu ku bitugomya Rwanda kindimu abahutu bangi ate Congo ewabali ebyokulwanisa ate batte bana abatuusi bana abakongo abatusi His Excellency Kagame kyatasobola kukkiriza agamba wadde bali bakongo abanyarwanda naye nange sinza kutuula butuuzi wano ate nga mubatta Putin kye yagamba Ukraine nti I'm here to protect Russian speaking people Ukraine yatandika okuyisa obubi abalasha ababadde mu Ukraine ebyo bitundu byonna Donetsk Luhansk ebyo bye Ukraine mulimu abalasha bangi kati gwagala Putin atule butuuzi walinga abalasha babatta oba aboogera olulasha babatta oba balina akakwate ku ggwanga lya Lasha kati ne Rwanda era tesobola kutuula butuuzi erabenga abatuusi babatta ate nga President Kagame afuga Rwanda mutuusi era naye alina okuteekawo enkolagana no tuteewo mu ndagaano so kati we wali obuzibu awo ne minerals bingi nenkuwaako bimu kubirese ekitundu kya Eastern Congo obutaterera emyaka anagasebyo 40 years tewali mirembe awe Goma waliwo ebyobugagga bingi minerals waliwo gold waliwo diamond waliwo copper above all uranium jukira uranium yakola nuclear ate buli super power amwetaaga kyovula bogende konga abangereza gye bali abafaransa gye bali abalasha gye bali abachina gye bali Belgium gyali buli omu ali Congo France gyeri banoonya uranium kola byakulwanisa bya nuclear na kuzimba nuclear power plants oba amasanyalazi ezo zonna zi aircraft bye byato bya Amerika ebyo ebinene because nuclear reactors submarine za America zikosa nuclear reactors so nuclear uranium ba super power bamwetaagira ddala bye bimwe byaleetera Niger ne France obuzibu France teyinza beerawo nga teyina Niger lwakweyagala uranium because it's a superpower but superpower amanyi ge gali mu nuclear ate nuclear takola byakulwanisa byonna akola n'amasanyalazi akati ekitundu ekyo bakyetaaga so nenga mu lukuŋŋaana lwa African Union olwabaddeyo ejjo lwabadde lwa mulundi 37 mu African Union mu kibuga kya Ethiopia Addis Ababa Afrika yonna yabaddeyo okujjako amawanga mukaaga mu lukuŋŋaana lwa African Union olwabaddeyo ejjo mu Addis Ababa amawanga mukaaga ga Afrika tegazze gagobwa Mali Guinea Sudan Burkina Faso Niger neddala ndiyerabidde gabadde mukaaga African Union yagagoba yo tekereza mu kuwamba tekereza mu ekiriza mu democracy kati abatunzi abamu ku Africa badde bagamba nti naye African Union yesusse bwoba opulichinga unity nigali amawanga gayita ogawulirize then you'll get an African solution to African problems si kirungi kugoba amawanga gano mu African Union amawanga mukaaga kinene so byebimu ku byabadde biteeseddwako mu lukuŋŋaana lwa African Union President Museveni teyagenze yakiikiriddwa Vice President era mu African Union yatudde mu Addis Ababa wabaddewo meeting bbiri ezasinze ffe nga ba analyst kutukwata omubabiro emu yabadde wakati wa President wa South Africa Ramaphosa Burundi ne Congo basisinkanye mu Ethiopia mu sidelines jukira South Africa Congo Burundi bebamu kuba
kuba ino obuzibu ekkongo awo kati bamaze okwegeyageyamu ne wabaawo meeting endala eyawamu eyabadde mu South Africa. President wa Angola Laurent nga ye chairman, vice president wa Uganda yagibaddemu, n'amawanga awo amalala amatonotono ne Rwanda His Excellency Kagame naye yagibaddemu bateese engeri gye bagenda okuzza emirembe mu Eastern Congo. In fact bukyanga olutalo lutandika wakati wa M23 ne Congo. Eno ye meeting eyatudde mu Addis Ababa mu Ethiopia nga His Excellency Kagame waali ne Tshisekedi wa Congo. Meeting yabaddemu president wa South Africa Ramaphosa, vice president wa Uganda yagibaddemu, president wa Kenya yagibaddemu, okulaba nti bateesa bafune agreement Congo yeterere mu eastern side of Congo waterere. Byagenze okuggwa mawulire gabadde gaagala nnyawo nga His Excellency Kagame akwata President Tshisekedi mu ngalo tekyalabise. Kyamazima ddala obutakkaanya bwo bungi wakati wa Congo ne Rwanda. Tadde tumanyi after the meeting bajja kujja babuulire Africa biki bye bajjeemu ne bye bajjeemu tebabyogedde. So kikutegeereza ddala nti wadde Africa egezaako okufuna solution kubutya Congo bweyinoterera naye abakulembeze president wa Congo Tshisekedi ne His Excellency Kagame bayinza okuba bakyalina differences amaanyi ng'abantu. Jukira Tshisekedi owa Congo yayitako His Excellency Kagame hitira. Now no hitira. So ebigambo ebyo tebyali birungi. Neke tusabe Congo eterere myaka ana okuva ku mirembe gya Mobutu ebizibu byonna ebyatandikira Eastern Congo ebadde tetereera. So but me I think olutalo see a solution. I think South Africa erina okukitegeera nti olutalo see a solution and Rwanda ya demonstrating that it can fight back. It can fight back. Kawo olabe ebyokulwanisa ebiri ekonga awo Rwanda is demonstrating. Ate His Excellency Kagame yakyogera. Yagamba I don't need an invitation to protect people. Mbuye teyeetaaga kumuwalukisa. Ate tayagala apology okuuma abantu be. So I think South Africa mu kifo ky'okukumamu omuliro President wa South Africa Ramaphosa yandibadde osanga agenda mu Angola ewa chairman Laurent, His Excellency Kagame n'agenda mu Angola ne Tshisekedi owa Congo ne batuula because now Angola is becoming the political headquarter of Southern and East Africa. Olaba Great Lakes wano endagaano zonna kati zibeera mu Angola. Angola eri mu kwepositioninga as the center of politics in Southern and East Africa. Rwanda Uganda ebayina ebizibu endagaano zaali mu Angola. Congo ne Rwanda Angola. So East Africa ne Southern African politics atambulira nnyo ku ggwanga lya Angola. Kuvadde nga President de Santa akyaliko yafuga Angola emyaka nga 3. So the other time it used to be Zimbabwe nga President Mugabe akyaliwo ne kati Southern Africa eyo genzo gitunulira politics wayo akyuse nnyo. Mugabe agenze Angola de Santo yavaako. Kati I think the most powerful man in Southern Africa is Ramaphosa, the president of South Africa. Kisegedde ensonga kati kwe usinga okwetonda kati ono Angola ate ye position nze kati Angola etandise okufuka political center of Southern and East African politics oba gye tuyita Great Lakes region. So sijja kusukkawo wano mubadde balabi balungi mbajjukiza ku Kebbi Properties abagala okugula ettaka abatunda ettaka abagala okugula amayumba agawedde abagala okubazimbira amayumba abagala okusima amazzi wagula ettaka teriri mazzi Kebbi Properties byonna bajja bikolera ate ku ssente entono
Second, kebichi. Bajja kubikolera. Temudamu kunkubira masimu. Junior nagule taka. Lirike ebyapa bisatu. Junior yasaba the solution gende wa kebbi. Nze wano gwe nesiga. Akugoze taka okutali nkayana. Odde wona webake. Mwete mukoye kuzunga makoti. Nogule taka sete zoli guze. Nezotadde mu court zisinga ate ze waguze. Why don't you get tired of courts? Mugule taka mu bantu abali credible.